Nsuubira nti muli bulungi mikwano gyange yonna gye musinzire okubeera ng'ate mumpuliriza mujye baleke egyo gyonna bannange gye mutuusaako engalo mu abakyagikakkalabya ate mu abavuddeyo mukulikeyo mikwano gyange mukakkalabizo nsasirako gwe wenna alina ebizibu eby'enjawulo by'oyitamu wabula ng'ate njagulizaako gwe wenna mukwano gwange atuuse ku buwanguzi amanyi enzo Omumbejja Aisha Nassolo wano ofunirawo updates zonna amawulire gonna gagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ku celebrities baffe bonna aba wano saako ate n'abo abali wabweru w'eggwanga wabula ng'ate ennaku ezimu tubeera wano ng'ate twogera ku nsonga ez'enjawulo naddala eyekufe ba hustlers biki bye tuyitamu bannange tubivuunuse tutya ani ali mu buzibu abuvuddemu atya fe abatannabituukamu bannange tubyewaze tutya byo bye tubeerako wano eno n'olwekyo mukwano gwange gwampuliriza omulundi gwo ogussookera ddala kyengenda okusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde osobole okubeera ng'ate ofuna notifications ku buli video yonna yonna gye ntaddeyo obeere omu ku abo abasookedde ddala okubeera ng'ate olaba vidiyo eyo sigenda kubeera ng'ate njogera nno bingi olunaku olwaleero olw'ensonga nti ngenda kuteerako vidiyo byonna byonna bye nandiyogedde mu butuufu biri muneeno wabula ng'ensonga ezikutte wansi ne waggulu z'ensonga z'ono Kadaama oba hasola munnaffe eyarekodinze ka vidiyo we batyo nga oba boosi we oba yabadde mukozi wa waka nga ye kwegamba ebintu bye tebitegerekeka bulungi wabula ngenda kulekerako omuntu agenda okubinnyonnyola obulungi yakoze okunoonyereza oba oliawo okusinga ku kwange agende maaso n'okubeera ng'ate annyonnyola ensonga z'omukyalo ono nga we ziyimidde otherwise ebintu si byangu ku sayidi ye n'akamu n'akeddagala kankusibule mukwano gwange kankwagalize ekiro ekirungi munnange piikingamu mu vidiyo eno nze nga bwegamba nti wenkuteerako waneeno omuntu ng'ayogera sigamba nti nange byonna byonna byayogedde mbikkiririzaamu nno wabula mba nina ebituufu bye mpuliddemu kati naawe bye ebituufu bye mmanjagala okola eki obeere ng'ate opiikingamu so wano tulina engombo yaffe nti eat the meat and throw the bones ngenda kuba nkulekerako vidiyo y'omukulu ono naye gwe byolaba nga bikkoledde bijjeemu ebitakukolera bireke mubeera bulungi mikwano gyange nkomawo ate olunaku olw'enkya n'amawulire amala mangi nnyo mangi ddala kale n'olwekyo toseetuka musule bulungi mweraba sigenda kwogera nga balali bawogedde abala bakusaasidde abantu bagamba nti nosinga wakozewo tinoti banfunulidde bokka nebagiyita analysis buli muntu gyasobola okukola ku vidiyo nga amagezi ge nga gamugamba nebaza mwonna mwonna bannayuganda abasobodde komentinga ku vidiyo yono omwana naye eno analysis yange wadamani Patrick omwana ono kyeyakoze kya bulabe okulikodinga ng'akyali mu nnyumba y'omusajja ono obulamu bwe buli mu matigga enabba waayo kasitole kali Abu Dhabi mwana alikodinga mu kiyumba sigera kuwanva nnyo ayagala kusooka beetondera compact yemu obulamu bwamuleke kutika matiga ono omwana alikodinze kakundike nakatika wela vidiyo eno mugirabye ku TikTok bannayuganda vidiyo eno mugirabye wantu wonna nanyini waayo ye ali happy egamba yamukoledde naye alabise bagenda bayinza omumusiba emyaka 4 Munnayuganda waki ogamba bayinza era oyisobola okumbuuza nze ntegedde ntya Munnayuganda nfunye audio ezivudde Bannayuganda bakola mu biyumba bakama babe nga bababuuza tono Munnayuganda muki kyeyakoze kya tabu nnyo Bannayuganda mbagamba mukoze TikTok zammwe ogeza okulaga talenti zammwe so si creating bintu bigenda basula mu buzibu Bannayuganda bamta Wadamani Patrick nze nsinzira mu ggwanga lya UAE ninyongero kunywamu namwe nyina gyemuwangalira kanyongero baddamu balamusa muna gyemukubira ekyeyo mwebale kukola abali mu bizibu by'enjawulo balonye emirimu n'ebirala mugume fenna we tuli ne Bannayuganda balabanaje basooka mbaleetedde omwana ono akola omulimu gwa Kadaama yatudde wansi njagala ompulirize bulungi gwe Munnayuganda akuba ekyeyo ali mirimu gy'obwa Kadaama leero njagala ompulirize bulungi nnyo ono omwana yakoze vidiyo eno Kadaama yagikoze etambule wera ni good yatambudde naye gwe Munnayuganda munnange nkuleetedde ebintu bwe biti ogenda kumanya wenawunzikira vidiyo eno ng'otegedde nti ono omwana ali mu matigga watali mu matigga omwana ono yatadde vidiyo eno waliwo omukwano gwange agikutudde nange nenjogerezaako omwana ono yabadde mu vidiyo si mu Warabu munkwate bulungi eyabadde mu vidiyo eno yandibanga either driver oba mu India oba mu Pakistan abaana bakola buli kisobose ogezaako okwagala like za TikTok Bannayuganda munfune bulungi sivumira likes nengo zifunya otya be creative toteka bulamu bomu matigga
Nfunye bannayuganda okuva e Saudi Arabia, Qatar, Jordan nga baŋŋamba nti bakama baabwe baatudde ne babagamba ono munnayuganda muki odira okyokukwata mukamaawo mu kikola ekisitabu n'oteeka mugundi nga naawe oli mu tabu ate ngeno okwata video mbusimanya mbaako simanya kola woti simanya biki nga naawe otaddemu face. Bannayuganda bakuba ekiyo Nzopita Wadaman Patrick. Ebintu byenjogera si byogera ku TikTok mu njogedde banga ku TikTok ne live zino abangoberera nga ngezaako nze bagamba si commenting mbu video yatambudde nnyo nkomentinge nzawo nava odda nkomentinga ne labamti ono mwana ali matigga tali matigga gwe naawe ali agenda okukola ekintu kyekimu omanye omwana omwangambye nti nno oyo omwana bayinza omusula emyaka 4 kino nnyo ne bamudeportinga sinza kye yakoze kubanga essimu kize baali bazigana bakadaama mukimanyi nga omaani balina n'ekisimu kiri kimu kye bakubako bakadaama bonna olw'ensonga lwa bino bintu bannayuganda mutandise okukola mwagala TikTok. Nze nabagamba temujja kundaba bulungi nja kwogera ebigambo byendaba nti mbakuba mu mutima gwagazaako kikola okitegeere. Omwana mpeereza simanyi oba audio kano kanaazannya wano badde njagala amazannyira bu audio bubiri omwana nga ŋŋamba oluvannyuma lw'okukola vidiyo eno gye nataddeko naŋŋamba wayogedde ekintu ekituufu ne mukama wange yaŋŋambye nti ono omwana kye yeesize takimanyi okuddira nti mukama wo mukwate vidiyo mwe yabadde ayagala kutuusaako bwabuliisa maanyi nga gwe ate wono okola ki kyamatigga bannayuganda mumpulirize bulungi nnyo. Njagala tutegeere ebintu bino mutaddemu amagezi so si kubeera ku TikTok kwagala likes lwako omwana yakoze vidiyo etambula mbuka mugambe walikoze kino nze besibiriiwo unavaawo dda bannayuganda. Ono omwana kye yakoze kya tabbu bayinza omusiba emyaka 4 mukama wana batamuyambi nga muvuddemu vidiyo yatambula yamukoledde gwe nawe n'ogiraba n'ogirayikinga ne mukomentinga naye ye ali kuki nze kyentunuulira ddala awo situnuulira like zatambudde tunuulira ye nga munnayuganda ali kuki. Kamba soke mbasuulyewo audio eno bannaagifuna mulabe omwana yabadde omaani mukama we kyeyayogeddeko n'omwana ng'agezako omubuuza munnayuganda naye ng'agezako omubuzaabuza ng'ayagala kukweka n'agezako n'amugamba ono omwana kye yakoze kya tabbu nnyo naye nga nze muli mu mutima nkimanyi kubanga nze vidiyo si mpya oyo omwana yabadde azanya katemba n'omupakistan tukeze tugaane teri muwalabu teri muwalabu asobola kukkiriza amukwata vidiyo ng'osimanya eno n'asigalawo bawalabu batya okuswala batya ebintu bingi nnyo either yabadde azanya ne mu Pakistan oba mu India amawanga we gatyo nga wakola mukozi w'awaka mbu yakola akatambi katambule. Munnayuganda mumpulirize nnyo abakyali mbiyumba kola TikTok zo ng'okola ebintu ebigenda okuyisaawo okoze ekintu bwekyo sigadde mu nnyumba y'omuwalabu g'okitaddeyo bafunye like n'ebirala bingi nnyo bakwogeddeko bakoze ebintu bingi nnyo naye obulamu bwo buli butya. Bannayuganda nze ndi ku live eno eya Facebook eno olw'ensonga eno video nagirese ne njiraba baana bangi nnyo ne bajoogerako nga bo bamujubisa bujubisi nga bamwongera maanyi ate akola video ndala. Abaana babeera mu bizibu ne bakozesa kamera zaabwe bulungi nze mbawagira naye nabagamba nti kozesa kamera yo nga naawe obulamu bwo buli bulungi nnyo so sikola kamera yo ng'ogenda kuba mu matigga bannayuganda. Bannange tuve mu likes za TikTok tugambe nti nonze wenkola ekintu kyo kivaamu ki. Kamba nyonyeze ka audio kano simanyi oba kana playinga ekagaana simanyi kati embassy zatudde kamba nonyeze gundi eno bagenda badde kama amasimu mu nyumba za amasimu gati gakkirizibwa by the way naye teka video ziyamba ne wenga obulamu bwo osigadde oli muki Nayuganda kama nonyeze ka audio kano olaba omwana yabadde omaani mukama we lwamwese n'amugamba ono omwana munnayuganda muki nga amaze okulaba ka vidiyo ako kasansanye ng'omwana ateze mukama we gwayita mukama we nze binaganye sabikkiriza gwayita mukama we ng'amugamba simanya mbwa ayagala mukolako gwa buliisa maanyi simanya naye bannayuganda katemba mumuleke mujjemu obulamu bwammwe mugenda kufiira obulamu bintu by'okuzannya bannayuganda
tuli ku TikTok abana bajja ku likinga ba commenting gwagikoze obere matigga oliza byange nze I'm not comedian, I'm not entertainer bintu byenkola wabula mbabulire bintu bimutayagala kuwulira nze mbabulire bintu bimutayagala kuwulira naye nga tibi bituufu kamba nyagala banoonyeza wano emu ku audio ey'omwana eyabadde omwana nze sagala nnyo kwogera mugabe mu njubisa nnyo njogera gansanga wensanze omwana aŋŋamba nti mukama wange yayogedde wati ne wati kubanga ono omwana azanye comedy naye nga obulamu bwe buli mu matigga sigenda kwogera nga bayogedde wala bakusaasidde abantu bagamba nti no singa wakoze wotunutewo njagala mbalonze audio eno bannayuganda mwenna abakuba ekyeyo naddala bali mu kiyumba bannayuganda bannange tumanye nti nno ebintu ebimu ebibeera ku TikTok bikoze bitya gwe wagala like mbugundi yakoze kino zikankole kino ogenda kufiirwa obulamu omulimu ogenda okudda engulu nga ozize Uganda obanga ofudde tukize tugaane kangezeko kunoonya audio eno weebula lwakuba yaginsindikidde messenger senga zinsindikidde nku gundi yali badde nnyango bapulinga naye eri messenger alina kukebera nnyo kugenda mu gundi yabadde talina namba yange naye kangezeko basindikire njagala nnyo ngi basindikire ngende mu maaso nga mugitegedde naye nga munnayuganda gwe wenna akola mu kiyumba njagala kugamba weegendereze abasajja bakyusizaamu balipootinze ku embasi balipootinze wantu wangi nnyo olw'abannayuganda okubayisa obubi ono omuwala bakyamudawutinga tebanaba kuzuula nti munnayuganda bulungi naye bagenda kizuula nti munnayuganda bategere gy'akolera bamubuuze ani abadde ayagala okukutuusako babulisa maanyi atandike mulabadde mu katemba embaga egwe n'ebidaala tanaba vidiyo eno mukwano gwa munnayuganda genda ku peji yange ojja kulaba omwana ono eyakutte muyita mu Pakistan yakutte mu Pakistan badriver bakola ewaka n'amugamba tukoleyo ka video kaffe tukateeke ku gundi kubanga kanyuma nnyo bannayuganda baagala bali basharinga ne bidduka naye muganda wange wekigenda kuzuulibwa mbu nno audio gye mbadde noonya bapureyingira yavuddemu omaani Omwarabu yagirabye n'ayita munnayuganda Kadaama n'amugamba jangu n'amulaga video n'amugamba ono Uganda ng'agezako mugamba ono akwata mukama we munnayuganda omwana amugamba si munnayuganda naye nga mufirika naye nga yakimanyi nti munnayuganda oweomaani bwe yakitegeredde owayo yakitegedde dda Saudi Arabia yakitegedde dda ne wantu walala wangi nnyo njagala mbatwale mpola bannayuganda mulabe obuzibu omuwala ono bwalimu waba yabadde akola video ya TikTok nga agikutte ne Bapakistani bano badriver ali mu buzibu agenda kusibwa emyaka 4 n'okudda waggulu kyabulabe nnyo okuzanyisa bakama abo ye yatuganye nti bakama be babadde bagalako omutuusaako gwabulisa maanyi batuguyita ogwa leepu najja nga ye mwalabye vidiyo abatannabagiraba wano nyinawo yange nakutte nga omwana akutte vidiyo akwata vidiyo yabadde efaanana bweti sinagiraba video yabadde efaananako weetyo bannayuganda bagamba nti singa wakoze wotunuti bafulidde tukka magida analysis bwe muntu gyasobola okukola ku video yabadde efaanana weetyo bannayuganda naye munnayuganda akola mu nnyumba ebintu bigenda kyuka go wenna omuwala bw'ayinza okwetangana bajjako amasimu bayinza okuteekawo etteeka ekkambwe bannayuganda mukoze video nyingi nnyo nga mwagala okusika abantu ku TikTok babawe likes zigenda basula mbizibu bannayuganda nze sijja kujubisa nga bavubuka balala tebajja bajubisa tiwalikoze oti
awo nze navaawo dda okujubisiza omuntu nga ye agenda sigala matigga n'omulala akola ekintu kyekito. Nkola vidiyo zino olw'ensonga wayinza okubaayo omuntu omulala nayagala akosa akodyo kekamu naye nagwa mu kitimba. Omuwala ono kitegeerezebwa wekizuulwa nti nno yabadde mutegewo bwakola TikTok ze zitambule agenda kusibibwa olw'okuteeka bakama waaba Abalabu ate nga yabadde Mwarabu tukize tugaane. Ono yabadde mu Pakistan driver ne bateesaawo n'agala zanyamu ka firimu amukwate waati apretendinge n'oli kubanga teri Mwarabu tukize tugaane tukola mu Bawarabu tasobola kukkiriza mukwata video nesigala ngenda mu maaso nasigala mu bintu webityo ng'oli awoza simanya biki naye ng'alya mu kifo kikimu. Bannayuganda tube n'amagezi. Zino video za TikTok omuntu azikwata nga alina ekiruubirirwa ng'atunuulidde likes era kuyatambudde ndozi yagambye nkikubye kiwedde naye nga yerabidde nti ali mu matigga. Abangobera ku TikTok nabalaga omwana yambala ekyambalo ky'omujaasi kyamukama nga tekikkirizibwa. Nze mbalaga ebintu bingi nnyo nze sijja kujubisa bantu. Eno video n'Abalabu baagirabye. Gwe Munnayuganda laba video eno nze ndi Munnayuganda nawe oli Munnayuganda tuve mu by'okujubisa. Baana ba Kadaama goyinza okuba oli Kadaama tabana bakubuuza. Abawalabu baabuuza ba Kadaama nga baagala kumanya ono Munnayuganda ali luddawa. Babuuza ebibuuzo biringa bina. Ono Munnayuganda ali luddawa ali mu nsi ki? Ow'Omaanya waabuuza, Saudi Arabia waabuuza. Ono Munnayuganda muki? Mbadde njagala bapulenga video audio eno abawo yaginsindikidde. Yayise mu message eza Facebook teri direct ku WhatsApp. Yensonga lwaki njironyeza message nyina nnyingi nnyo nembula. Naye ng'omwana ngamba nti mukama we yayimuse n'amugamba ono omwana yabadde akwayita mukama we Munnayuganda ali mu nsi ki? Gwalaba video eno oyinza okutomanya muwala kyaliko kubanga nze nabagambye osooka n'obalabala mu kintu tonabakukola kintu kyonna. Otadde video ku TikTok etambudde oli mu nnyumba y'emu gy'okyalimu kitegeeza oli agenda kukolako ng'ensi tugeze singa yabadde Muwarabu nalaba video eyo ng'omuswazizza alina mukazi we tebagala kuswala alina abaana be alina bakoddomi be alina lamu be alina bannazaala be. Gwe Bannayuganda tulebe kubanga bantu batalina magezi bataasomako olw'okuba TikTok ekuvize speed ya iriiri okola ebintu ebigenda okusuula mu matigga wamu n'okuvumisa eggwanga tulireke gwe kennyini okweteeka mu matigga mulimu gwo n'obulamu bwo. Nze bampita Wadamani Patrick Bannayuganda mwenna abangoberera nabagamba bemungoberera sigenda kuteeka bintu biri awo muntekeko mu nsiko abantu eryo nedda nemba sine byakuteekako wakiri nteekako ekintu kyolaba nti kigenda kukuyamba gwe Munnayuganda kubanga nagenda okulaba ebintu ebirimu value. Gwe Munnayuganda ali mu kiyumba nga tolina byakukola n'oyiye n'ogamba nze kanzire ekintu we kiti kamera zigenda kukwata ogenda kukola ekintu bano baviewer baba bali ku TikTok tebagenda kubaayo abakujubisa tebagenda kubaayo bagenda kukunyiga wekka. Ono omwala tomanyi kikyaliko ngazazizaawo okunoonya omwala ono nsisi gy'alimu ekyambuzi naye ng'agagwawo ku ssaawa eno kubanga nze nfuna abaana bangi nnyo abali mu nsi ez'enjawulo aba inboxing tubigasse ng'ono omuwala ayinza okuba ali mu buzibu bw'amaanyi. Mukama wana bamuyambi bajja kumuziza ku mu office wabata bagenda musiba bagenda kumusiba tuve mu bya gundi. Mukama wana bamuyambi tosobola kuzannya katembo oyo nodira essimu yo oli mu nnyumba ya Muwarabu okwate nti Omwarabu yabadde ankwata ozizze eno weoti ogambe nti ogenda kufuna emirembe ate wonaaba oyo nze ndalabye nga driver onaaba nga driver mu Pakistan oba mu India kuba dozanya naye katemba kako kaweddemu na Uganda. Gwe Munnayuganda ali mu kiyumba
ebintu bingi bisobola okukola ku be creative notunda TikTok yo page yo netunda nga tokoze katemba ngono. Ntambuliza video eno wayinza okuba waayagala okukoppa bala Uganda mwagala nnyo okukoppa ebintu bulabwa gundi akoze video wait nze kamuzzeko wait sobola okutunda. That is not creative bana Uganda. Tovuma kigambo kibirwa buli akivumi nafuna likes eyo si creative. Nzo nazanya ne mukama we naye nkankole wenti oli tamanyi ngeri kijakola mu mukama we kubera mu video eyo. Eno video eyo no muwala ya closinze negenda mbawala bonna. Nze nyine ensonga lwaki njogera kubanga mfunye message okuva Oman, mfunye message okuva Saudi Arabia mu baana bebamu nga bagamba bakama bayo bazirabye ne babagamba ono muna Uganda muki. Kubanga yalabye nti nno ali mbuzi bamukwata ne yekozesa eno wakwata face y'omusajja bana Uganda mbere begendereza. Batatuwe ekitiibwa abantu badde tulina obuntu balamu n'amagezi ddala bali mu ggwanga lya Uganda ebadde yeeyisa bulungi mu mpisa n'ebintu ebitambule ng'eyisa bulungi nga telinga Banigeria telinga Banigeria Bakameruni n'abalala bangi nnyo nga ne mu kiyumba bagamba twagala omwana agenda okukola from Uganda naye bye mutandise okukola Bannayuganda si birungi. TikTok tekuvuga speed ya iri gwa abajivuga speed ya iri we kuvuga speed ya iri ogenda kutomera n'enkoona enywe naye nga weerabidde nti ekyakujja Uganda nnaku y'amaanyi teri mu mwana ali ku kyeyo ng'ali musanyu nakibagamba ffenna tulina ennaku tuli basewannaku ne bannawannaku teri ali ku kyeyo nga ali bulungi. Weerabidde muganda wange nti omulimu gw'obadde okyalina kuwa akawogo okutadde mu matigga n'obulamu bwo. Sigenda kuwanvuya nnyo olunaku lwaleero naye njagala kukubira mulanga Bannayuganda bakuba ekyeri mubeegendereza. Nze nvaayo olw'ensonga kubanga mba nsose nekola analysis. First of all eno video twagitemetemye ngono si mukama we ono just driver de olabeka video kano olabe empalata y'omusajja olabe obulevulevu fe tubabeeramu tubamanyi teri muwalabu ekyokukiriza gana muganda wa siri Uganda siri Nasa na siri Masaka siri ndi mu UAE abawalabu mbamanyi n'emisajja yawe bati okuswala. First of all tusobola mukotamu video omulundi ogusooka ogwokubiri n'ogiremu ng'akyaliyo oli yabadde katemba wa TikTok Bannayuganda. Nze njagala mbawo ekintu kyange sekubira side kubanga ono Munnayuganda gwe njogera ku Munnayuganda ono yabadde TikTok kubanga omwana asalawo okukola ekintu wabula asobola okulaba ng'afuna likes. Bannayuganda ffenna abagenda ku TikTok tutwalina likes west just being creative oleta ekintu nga towemula tokola bintu we biti bantu bajja kuwa likes Bannayuganda. Ndabula ne sekulabula Munnayuganda nze nabagamba Munnayuganda yenayina amanyi ekyokukola kubanga yava Uganda aba amanyi ekyokukola. Ono omwana temumanyi gyali mwalayikinze bulayikinze ne mukomentinga abajubise ne bajubisiza ne bagamba bannange naye nga tomanyi. Nze nabagambiddewo saasira mwana ono kyeyakoze kubanga nekiba kituufu totanga video ya bulabe ng'okyali mu nnyumba y'Abawalabu kamba bireka akantu kali kamu gwe wenna Munnayuganda ng'ali mu kiyumba totanga video eraga mukama wo face n'ebintu byakoze ng'okyali mu nnyumba eyo. Tokolanga kintu kisaza mukama wo kubanga ye ge mateeka tebamanyi mateeka ye kenyini ye kooti ye poliisi yakola ku kintu kimuzu ekimujidde mu mutwe. Tojja kuta video nga mukama wabadde akola ekintu ky'ekisiru omuswazi akuleka agende baana betulya bawo obutwa nyina abaana bangi nnyo bempulya abakyali medine mmokyali babayira obutwa bakoleza ebintu bingi nnyo naye nga tomanyi kikyamusse. Nze gwe Munnayuganda ngoberera nze nabagamba nakubeera ku side zonna naye nga ntuufu sijja wano kwogera mbunyagala likes nedda ekyo nakibagamba. Unanitandika TikTok nakitandika ndinzeka nga tewali muntu ngoberera naye nayogera ebintu nebisobola okusika abantu nga sikoze kintu kya bulabe naawe kyenyagala okole Munnayuganda
tuve mu TikTok tuvuga speed ya iri otukukuteka mu mulamu mu matiga okwate mukama wa kusula sente gogamba mukama wa kali omuteke mu video ogambe nti abadde akukwata ate ng'okyali mu nnyumba yemu badde tubeeremu amagezi nze ebintu ebimu sibikkiriza tubeeremu amagezi nsoka nempima omuntu yennyini ali mugundi abalabu tubamanyi tunira omusajja oli yabadde mu video y'omuwala ng'agezako omuteekako obulevu bwe buti wataba mu India mu Pakistan ate driver komuna Uganda nze ngoberera nze siri wano kuvumirira mu muwala kyakoze wabula ngezako nze mulagambwe ekintu kya planinze kya tabu wekinaazuulibwa nti nno kiyinza omuteka mu komera mu abamalayiki nemwerabira ate zemalayiki abantu bakwerabira mangu naddala abantu abakola ebintu webito ebiralina plan etali creative bakwerabira mangu mwe wiiki emu oba ogenze nze sijja kwogera nga buli kanaku njogera wendaba nti Munnayuganda awabwa nenjijja kubanga nange nyina ebizibu byange nyina ebintu ebinyiga nga nze ndi ku kyeyo nyina ebintu ebinyiga nga gwe Munnayuganda ali awo naye Bannayuganda musuuse TikTok egenda basula ewakyamu tukize tugaane nze ngoberedde abaana bawera naye nga TikTok bavuga speed ya iriiri nasalawo n'okukola ebintu ebitajja nateeka emmere nagiteeka muno nerabira nti obabawo kamera musajja wavayo namuyombesa nti abawalabu babi gwe Munnayuganda munnange sharinga video eno gwe wenna ali kuno kwata ka share oteke ku Facebook yo sharinga video eno wayinza okubayo n'omwana omulala agenda okukola ekintu kyekimu Bannayuganda bali omaani Bahrain kata Jordan mwenna tumanye kiki kye twajja okukola mu nsi muno tetuva ku mulamwa leka kutunuulira gundi kyakoze kiyinza obutakikuyisaawo nkyagoberera mwana ono ntegeera ensi gyakoleddemu katembe ono ayinza n'okuba nga ali wano mu UAE oba nga ali Saudi Arabia naye nga nze nnyongera balabula Bannayuganda mwenna naddala abaana bali mu biyumba mulina obudde ndowooza buwanvu nnyo okubeera creative nemukola ebintu ebityo omwana omulala yagenda kukola katemba ali mugolola ngoye za mukama we akola video n'agenda ayokya ekanzu y'omukama we we yamukuba oluyi n'agamba nti abawalabu bakyamu Bannayuganda mwegendereze TikTok nnungi ng'okoleddeko ebintu ebisaanira TikTok ombi ng'ofuniddeko obuzibu bagobye ku mulimu ozize Uganda n'ebirala bingi ogenda gyevuma nnyo gwe Munnayuganda n'abaga social media mugenda kuwulira ebintu bingi nnyo first of all social media eno waliyo abantu abategererawo enajajinga n'agamba ekintu kituufu ena basi basigena kuwambanya kweno live njagala kukubiriza Bannayuganda mwenna abakola emirimu mu nsi ez'enjawulo njagala kubazaamu maanyi nti mwongere mukole nennyongera okuzzaamu amaanyi Bannayuganda bannanga bali ku mawanga abanoonya emirimu nti amaanyi bwe businga mu byonna byonna togwanga musubi bantu bangi nnyo abalinga gwe wabula nnyongera okulabula mwenna Bannayuganda bakyakola ebintu ebifaanaganawo ebityo mwegendereze limogwa kuba mu kizibu eky'amaanyi ate ogambe nti wamanya so njagala kukomekkereza live eno Bannayuganda mwenna nga mbagamba nti nno muleme kola bintu bikyamu ku TikTok nga mwagala likes nze mbagamba bana mususuza katemba mu mayumba omwo
mugenda kuvaayo nga mukaaba nga mufunye ebizibu ebyenjawulo. Njagala basi bulaba na Uganda mwena nga mbagamba nti nno mwebale kulikinga video, mwebale kusharinga, mwena bali mu Saudi Arabia, Qatar, Jordan, Bahrain, Uganda, Egypt, Oman, genda South Africa, Europe, America, mwena big up yourself. Abagobera page eno mwe mukyasinze ku TikTok, mwe mukyasinze abampereza message nyingi nnyo. Nange nyine bizibu byange ebinsumbwa nganzo mu. Naye nzita mpola mpola. Abana bachina videos nyagala mpota ku TikTok, ku video, ku live, iza Facebook, bambi bagamba nti mugume. Bizibu bingi nnyo biri mu Bannayuganda bakoba ekiro. Naye si buli muntu ajja kukulya bizibu bye. Ne wali ebisukka nga Bannayuganda bambi abali mbiyumba. Bo bisukka okubo ebingi. Tuba ntubita postinga. No sharinga video bambi natasibwa. Neba zabana Bannayuganda basharinga video zino. Nabagambe no Facebook. Siya kusika bantu eryo, siya katemba. Yapo Bannayuganda bakuba ekiro. Ntusharinga bannaffe ne batasibwa. Bana banje abasobeddwa mbiyumba. Obudde temba bano bana bakola bintu bitajja. Muyambe ku Bannayuganda bannamu abali mbizibu. Ng'osharinga video eno. Either embassy neteka force. Kwezo gye bayita office z'abaana zibaleeta ne basobola bazza Uganda. Njagala okubazza buli kintu ky'okola kigenda kufula omuntu w'amaanyi. Just bamugumu, bawa amaanyi, toluzinga hope. Buli kintu kyonna kisoboka nga gwokiwadde time n'okuba omwegendereza. Baana banja bali Saudi Arabia, Qatar, Jordan, Bahrain, UAE. Bonna nga bakozi ne balina ebibanyigiriza nga bo. Buli muntu alina challenge. Teri muntu ali ku kiweweevu. Bana bali ku buli muntu ali na challenge. So zinyagala bagamba nti Mukama Katonda bakuume naye mubebe gendereza. Liking a page eno tutasuwa muganda wangu. Buli kijja kibenga kwa notification. Liking a page eno. Sharing a video zibeerako. Awujja kuba malembe. Njagala okutumira ku Bannayuganda mwena bambi abalye ababa banjukiza mbu ng'obuze nnyo live west naye nange mbaamu n'obunyiganyiga nga mukimanyi tuli ku kyeyo ffenna. Nze nabagamba omuntu alimanya gy'aliva yagenda tuka gy'agenda. Oweerabira ennaku ya Uganda nti nno wasulako n'enjala okolako bizinesi ne zifa. Togenda kutuuka gy'olaga Munnayuganda kkirizo bagaana. Omuntu alimanya gy'ava yagenda tutuuka yagenda okulengera gy'agenda. Tojja kutuuka eno wegega ogambe nti nno gwomaze otuuke gy'ogenda. Omuganda agamba akajja obunaku keemanya n'enkuba za mbogo zizza gyokka mu bunnya. Obuukira enzige we zibuukira gw'oba ogenze. Era nga nyongera okugaba Bannayuganda mwena obajjukiza n'obagamba nti jjukira omulamu gwo ng'olinya ennyonyi ng'ogenda ku kampuni ogwakolera kubanga oli ogunyina. So njagala basi bulamu mwena Mukama Katonda abakuume.